Salam za marehemu Esma Tawa, kofia kichwani Tawa. Kipindi cha kubeba nini marehemu na kufanya nini na kutembea kuja na kisoto geuka pande hii. Letera okulira eddoboozi lyo, tambulenga mu nsi eno na buwanguzi, kantegere ekigambo kyo nzenga okunywera, tambule n'amaanyi go mu nsi eno. Haji Kitata, asante sana. Haji Kitata, asante sana. Muloka mtu abawadde mu mtu. Ono warranty officer class 1 ya ino kutura. Demo tokiyiba badde. Mwesagero tujatule.
zino tuli eno Namugongo Misinje. Emmoloka zino zonna ze mulaba ze z'enjawulo abantu bajjidde ddala mu bungi okuwerekera mukwano gw'abangi taata waffe Omulongo Wasswa Defense. Abantu bano bonna be mulaba bazze kino Misinje wano kumpi nnyo ddala wano e Namugongo ku Kiggwa. Misinje Sonde bamanye ekkubo eryo, so osamira ku kikubo ekigenda wano ku St. Juliana yawe tuli. Olwokuba nti tuli mu Lubaga division ate n'omubaka waffe Kawalya Abubeka naye omukolo kwali kubanga ate ono abadde mutuuzeewo era yes abantu bo bajjidde ddala mu bungi. Oli live ku BGP TV nga bulijjo kuba tukola updates ate bw'atyo ono yagenze sitange ddala. So abantu mwebale nnyo bannange abazze okuwerekera mukadde waffe banne mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mutuwoze ebbanja bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Kituufu kiri nti zeeyiye nawummudde omuzungu ali wakutaano ali wakaawo aseerera n'agwa naye kiyoolayoolawo kyasoboka teyasoboka kudda komawo naye nga embeera bwetubweri abantu ab'enjawulo bali ku mukolo guno ogw'amaziika ate embaga ya Mulongo Wasswa esembayo ate yaleero tuli mu kifo ekyenjawulo atuuze ennabaze okuba n'ensonda ez'enjawulo abavudde ku kyalo Namuyaame abavudde ku byalo ebyenjawulo bazze okubeera bawulizira omutuuze Omulongo olunaku olwaleero ate eno tutuuse eno ku bijja era nga bemulaba enteekateeka zigendera ddala mu maaso. Abantu bo basazeewo okujja kubanga lunaku luno baddeeko omukulu Kitata naye ayingidde. Leetera okuwulira eddoboozi lyo tambulenga mu nsi eno
kantegere ekigambo kyo nzenga okunywera itambule n'amaanyi go mu nsi eno. اسمع توا marehemu hatua mbele kwa marehemu. Salamu za marehemu. Hatua mbele kwa marehemu. Hatua moja mbele, songa. Salamu za marehemu. Heshima toa. Kipindi cha kutawanyika toka mbele ya marehemu. Nyuma hatua moja. Hatua moja nyuma, songa. Kulia na kisoto pande hii, kulia na kisoto tawanyika. Batyo abamagye bamaze okukola omulimu gwabwe. Mukadde waffe Mulongo Waswa era bamaze okukola paredi yaabwe, ate tugenda mu mukolo ddala okulaba nti tuwolekera mukadde waffe wano emisenge ku bijja bya bajjajjaabe wano kumpi ne Namugongo misinze bijja bajjajjaabwe, era ku kijja kuno kwe kuli mukadde we Ssaalongo Kyeswa era naye yawummula. Mulongo n'asigaddewo ne mulongo munne Kato era nga naye akola wa defense ku kyalo. Kati era mwenu era wano mulimu bannabo ayongera okugumya famire eno linnya lya Mukama waffe Yesu. Olw'okuviibwako omusirikale waffe Waswa Charles. Waswa Charles yatwegattako mu mwaka gwa 1992 neyegatta ku ggye ezzibizi. Basebo ne bannyabo, Waswa Charles aweerezza bulungi era omulimu gwe mwamutuma okuweereza okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe agukoledde ddala bulungi. Twebaza Katonda nti Waswa Charles talina waajeemedde, talina waleese emuvuunya, era tukakasa Waswa Charles Katonda mututte mu kifo ekitukufu. Nga sinnaba kugenda wala nnyo, njagala okwebaza ennyo Haji Abdallah Kitatta atukoze obulungi obutagambika, n'atambuza omusirikale waffe ono, teyakomye ku ekyo n'ebyokulya n'abiteekawo, teyakomye ku ekyo n'entambula ezitambuza abasirikale wamu n'abawagizi ba NRM n'aziteekawo. Haji tweyanziza nnyo, tweyanziza. Webale nnyo, webalire ddala omutima ogwo, omutima gw'otulaze naffe tukakasa tugenda kusasula mu birungi. Basebo ne bannyabo, ofisi ya RCC ne DISO tetusobodde kubeera nabo wano, naye nga
basaasidde nnyo famire owamu n'abaana era nga mwawulidde Haji yayogerako Lwokusatu bajja kujja okubeera nga bongera okusaasira abaana wamu n'okubabuuzaako n'okubabudaabuda kitunaaleka ki wasa tugenda mwogerako birungi byereere paka Katonda lwalisalawo n'azuukira. Abanyamo ne basebo nga ofiisi tukutte mu nsawo eggye lya Uganda People's Defence Force eryawumula likutte mu nsawo erijjamu emitwalo 36. Tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi Omukama aguumuze kisa ate era nga kitalo ddala ekyawaswa Charles erinnya Kyeswa Jackson nga nze omusika wa Ssaalongo David Kyeswa mu kiseera kino nga nze jjajja taata bemuwulira sayiri zombi nkolayo nkolanga taata ate nengene nkolanga jjajja mu lujjalo sookera ddala okwetonda nti abooluganda tusaba kusonyiwa kubanga waliwo biigi ebitambudde mu mbeera gye mulabye nga tebirina kubeera bwe bityo naye mutusonyiwe emyaka mugiraba lwakubona linnya nti jjajja taata naye ebisinga tubiyingira mu buyigizi kukola ki kubiyiga obubaka obusinga obungi bwakwebaza sookera ddala okwebaza mukyala wange oba mulamu wange abadde ne mukulu wange ate nga mutabani wange yeebale nnyo yeebalire ddala okubeera nga afubye okulaba nti alabirira Waswa naye ekitasobose eya Kyeswa Kyeswa famire eyina enkola ngera webadde bwe twategeera nti munnaffe mulwadde nakola enteekateeka ne ŋŋenda ku mukutu gwe nakola ne ntegeeza abantu bwe mmala okubategeeza era bonna baasitukiramu ng'embeera yaffe okukolera awamu tufubye ne tufuba naye Mukama bwatu wakoze ki wasazeewo tuzaako okwebaza waliwo abakulu abandi emabega abo ko mbadde mpulira amannya abaddeko namuwona nagezezaako banoonya bwe nabadde nga njogera saabafunye abakulu baŋŋambye abadde batambula ne muto wange namusikeeti oba namusikeeti olwa bannaye dina omuzira mu Kyeswa famire namusikeeti woolisemberako wano nga wajjanja nebaza abakulu bano bannange Waswa obulwadde bwe yalwala otumala okutegeera nti alwadde ne batubula ensente zeetaagisa byabadde biwanvu nnyo nga byetaagisaamu omukono gw'amaanyi naye abakulu bano bamulaba mu yunifoomu wano badde batukoledde omulimu gw'amaanyi era empapula ezijjanjaba Waswa ono nga gavumenti egenda tuyambako zabadde zimaze okukonebwako stamp nga tuliize buliizi Mukama n'atakkiriza kubanga twategeera nti obulwadde bwa Waswa abadde yeetaagisa akawuma kamuteekamu kabeera kamuyambako mu kussa naye batugamba ssente nga zigwa mukadde nga 20 nga famire tesobola naye abakulu bano badde bakitukoledde nga sitampu zakoneddwa kubabula nga tulinze buliizi kufuna bujjanjabi Mukama takkiriza bassebo ne banyabo twebaza olwekyo amannya bampita Sebadduka David Ssaalongo nga jjajja w'olujja luno twala okubibaza okujja tuyamba okutuwereterako muganda waffe ono mulongo waffe Charles Waswa Katangaza wano Charles wagenda okugalabizibwa era twala omukisa guno okuyita
ow'olunyiriri wala olunyiriri lwa Namalere ze batuuka. Ne banyabo taata Katonda abantu bonna abakungubazi kalo nnyo ebigambo byazze bubi zijjajja olunyiriri basibatuka Namalere mutabani w'omugenzi Samuel Okunda Sebatuka muzzukulu wa Elia Kibengi Serukwaya alidde wano ndi muzzukulu wa Jasi Mukata ndi muzzukulu wa Soni Mutambuze Kitenda mulaba Fred Kipala munatusonyiwa mukama wange ow'omukuba oluziika olongo waliwo ebintu ebitatambudde bulungi naye munatusonyiwa kyaguddewo mangu newabeerawo okupapa information yagenze okugenda nga waliwo ensobi ezimu ezikoleddwa naye ezo tujja zitereeza nga famire. Omukulu oyo gwe mulaba y'omu ku basomesa baffe mu kika ku bintu bya culture n'ennono. So oba oyagala okutegeera obuwonvu n'obuvuga ebintu ebikwatagana naddala ku kika naye mwebala okujja okwerekererako omukulu waffe yekutuusa okusaasira waffe eri famire ya muganda wange ate mutabani wange Waswa naali nayogeddeko dda nga tuli ewaka naye njagadde okukomawo okulongoosaamu ensonga eno. Waswa naadde maze omukolera ebbaluwa enkyalo abadde agenda mu ddwaliro bamulongoose. Kyenjagadde okutegeeza nti ndagambye maama Wednesday tulina olukiiko bakama bange naye mpozi eri mu ddwaliro tebakuwa ssente bakuwa bujjanjabi. Njagadde okutangazaamu ekyo bakuwa ssente oba bakuwa bujjanjabi gavumenti neziswa bbiirwa eyo kati engeri gyatagenze ezo teziriiyo. Njagadde okutangazaamu naye nga maama twakoze dda puroguramu naye kugenda kukwasaganya kubanga yafudde wiikendi era bakama bange basuse kuleetako ebyo Wednesday maama tuli naye nefana. Mwebale nnyo bannaaye, Mukama muwe ekiwummula eky'emirembe. Abantu mwenna yeyenzeka elokosonye yebwajjana kubebibi byabakeresa byatwalibwa Yesu atwagala 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 Yesu atwagala abononyi era yajokutuferera mujja mwena abazitowereddwa mujje mwena azitowereddwa mwena abakoye n'ebibi mujje mwena n'abawombosa mujje mwena gende atwagala atwagala Yesu atwagala abononi era yajokutuferera abantu bonna kyeyenzeka elokosonye yebwajjana kuba ebibi byabakeresa byatwalibwa Yesu atwagala atwagala Yesu atwagala abo
basaba ne bannyama Mukama mulungi sinnawulira Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama yebasibwe. Haleluya. Ffe twagala kwebaza Mukama kubanga obujulizi obwaweereddwa Mulongo Waswa yalokoka. Era nze mbadde bawala obujulizi wano nebaza Katonda nti waliwo ebyasobyesobyemu ne bitakola ki ne bitagenda bulungi sayidi eyo kubanga omusajja ali yalokoka wabadde ebitalina kugenda bulungi kubanga ali yakola ki ekyo tukubireko engalo ez'amaanyi Mukama yebasibwe. Ebya Katonda tebigwerayo bina ebikola ki gwe biyitira kati katuziko omuntu nga taliiko bintu biri bye tusuubira biza muganagenda mu ggulu biza mumenyera mu ntaana eyo. Mukama yebasibwe. Basaba ne bannyabo twagala kwebaza Katonda olw'embeera eno gye tulimu kubanga Katonda yateekateeka ate yakola ki naye ffe tubasabira abali mu kizibu nga kino ffenna Mukama atugumye emitima. Njagala mwenna okubaaniriza naye nga abaaniriza ate kino ekitundu si kyange omusumba wakyazze kale munkubire mu ngalo kubafunye obuyinza ne mbaaniriza mu kitundu ekitali kyange. Mukama ayagale. Mukama yebasibwe. Naye ng'omusumba agenda kujja ayogereko era twagala okwebaza Katonda nti Waswa ono w'amaanyi obadde alina gyetuukira basumba obadde batukola ki bwe batugoberera. Naye nga mu byonna byatwanirize omubulizi Waswa ono okuva mu kanisa y'e Bulindo ssentebe w'ababulizi. Munkubireko engalo sebo balinye okujja. Abandaba n'abo abampulira twagala nnyo okubaaniriza mu kifo kino ku mbeera efaananako bweti. Yenze Reverend Samuel Kyolaba ate omusimba omubeezi ngusumba buno bw'emisindye. Kitalo nnyo ekyokufiirwa omusajja ono Waswa. Mutegeddeko nti yali ayimba ng'era ayimba beesi mu kanisa. N'olwekyo ekkanisa efiiriddwa akansubire ne Magye abadde ayimba mu kwaya kuba manyi tulina kwaya eyo. N'olwekyo kitalo nnyo kitalo ddala. Sijja kubaliramu nnyo kubanga obudde bwagenze dda. Okuziika kulina kuba kwa ssaawa 10 si bwe waawo kubanga ekyo kye nalabye. Naye ekintu kye njagala okubagamba abasebo ne bannyabo, omuntu yenna w'otegeerera nti abadde agasa nti ekika ky'abantu abamuziika, w'otegeerera nti omuntu eyazaalibwa n'ayita buyisi mu bulamu n'abeerako bubeezaawo, kyekika ky'abantu abakola ki abamuziika. Kati tunuulira kunnanya mbuuze ekika ky'abantu kye kiri kuziika gwe. Kati bantu kika ky'abali kuziika. N'olwekyo kyegamba ng'okyalamu kuba nnyo okulaba ng'okola. Ekisooka ng'otegeera Katonda. Ekisooka ng'okola ki? Tegeera Katonda kubanga obulamu tebuli mu mikono gyo. Tukuba nnyo ne tukola ssente ne tuzimba ennyumba ne tugula emmotoka. Naye ka mbabuulire ennyumba terina na buzibu n'ani agisulamu oba yagizimba oba saagizimba. Emmotoka oli aba n'ekisumuluza yakola ki yagivuga. Waswa ababadde n'emmotoka kati waliwo omulala agenda okola ki ettaka ye nannyini lyo ayagala yalitwala terikaayana. N'olwekyo manya Katonda. Ekyokubiri beera n'empisa era ogase abantu abakwetoolodde. Abantu bangi tukuze naye nga tetukola ki nga tetugasa. Waswa weebale kubanga ogasiza kanisa ng'oli muyimbi, ogasiza obwakabaka ng'okkiriza okulokoka, ogasiza n'eggwanga ng'oweereza amagye. Waliwo abantu ng'akuze naye nga talina yadde omugaso ku kyalo. Ne ku kyalo ne mu kika kye ne mu nnyumba ye nga talinaamu mugaso. Olukiiko lw'effamire lutuula bamutegeezaako butegeeza nti twatudde mu lukiiko ne tusalawo nga toliimu kitegeeza togasa. Mumbuliza oyo enkiiko ze wammwe obeeramu oba yuwa embalirira we. Waliwo abantu nga olukiiko ne lubeera lwa ssaawa 10 bw'aba tannatuuka balwongezaayo paka nkeera.
nga tugenda okuziika naye tuziika miti mu mirembe Mukama ebazibwe oluyimba olw'ebisatu omanye olw'ebisatu mu 18 18 abamanye tusonde wabana ebendabanga ayise etukote noloke lopeyanangira Yesu olupeyo noluwambo petofeinamachebuka fetukote Musumba agambye ajja kukola bisembayo. Okugendayo namwe muje mangu mwangu weko mugende nafe mwena onje note mutofako alevaniriza Yesu alevaniriza Yesu Museyo esingenyo motugambe kyeneta Museyo esingenyo ebironje ekiti wabyalituwa Mukama tolitulane Katonda tulite omolokozi tulinabo mulokozi Museyo esingenyo abayise mutogane okugenda yonamwe muje mangu weko mugende note motofa Fungua mwendo. Kato wewe unataka nini? Chega com matafari. Angara que chega. Au. Abakulu bali abasoma bali kale katusabe abooluganda omuntu azaalibwa omukasi abeera mulamu ekiseera kitono era ajula okutegana aloga era asalibwa ng'omuddo abulanga ekisiikirize so tabeera mu kifo kimu wakati mbulamu tuli mu kufa tunaddukira ani okutubeera wabula eri ggwe ayi Mukama alina obusungu obw'ensonga ebibi byaffe naye ayi Mukama Katonda omutukuvu ennyo era asinga bonna obuyinza era omulokozi omutukuvu asinga bonna ekisa totuwaayo mu bulumi obungi obw'okufa
obutakoma gwe omanyi Mukama ebyama eby'omutima gyaffe toziba amatu g'ekisa olw'okusaba kwaffe naye otusaasire Mukama omutukuvu ennyo ayina ayi Katonda asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira gwe omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe entuuko zaffe bwe zituuka ez'okufa totuleka kuva mukono gwo olw'obulumi obw'okufa ndatteeka waswa mu ntaana mu nnyumba ey'olubeerera oluyimba 368 nti amaze omulimu gwe amaze omulimu gwe Tekena ne wasemba tekena wasemba abene botukawo gumu tekayo waliwo wewe alo toka hapo, toka wewe, toka wewe, mwendo haraka mbele, tembea. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events.
Sini. Toa kama. Nakufanya nini? Nakutawanyika kutoka kwa nini? Kwa kaburi. Kuja na kisoto mara moja hivi. Kuja na kisoto. Tawanyika. Mama abere namwe kubanga Katonda ayinza byonna yakatola ekisate kingi twale uwe obulamu bw'oluganda ono kyaliso omwaga lwavudde batuteeka omubiri gwe mu ttaka ettaka mu ttaka efumufu n'enfuufu mu nfuufu atusuubira nga tutetuusa bategeerera ddala nga tuli bana okuzuukibwa mu bulamu obutakoma Mukama waffe Yesu Kristo alwanyisa emibiri gyaffe ekitaliagibiira n'amaanyi agalokola bwe gali muyinzisa okutemuula ebintu byonna wandiika nti baweera Mukama waffe weewaawo ayagala bikole byosi leero olinakwaffe bakozebwa Katweyongere kusaba ayi Katonda ayinza byonna emyoyo gy'abafiira awamu Mukama waffe gy'oli baba balamu era emyoyo gy'abakkiriza bwe gimala okuva mu bukugu bw'omubiri ono gibeera naawe nga gisanyuka tukwebaza nnyo kubanga basajja baabano nabaddeyo mu kuziika bigambo ki byotasobola kwerabira ku defense omusajja wa mirembe abakusanga ngaokutte kodera agamba ko atalino nono yasinga okumumanya kiki kyotalyerabira ku defense waffe mba togerana abadde taata wange era mpulidde emikono gye kiyinza okugamba nti mpulidde emikono gye kubanga firiminge amiina webale kumwerekera. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya